akulira kampuni ya Vivo Energy evunanyizibwa ku bintu bya Shell omuli amafuta ne gas Hannes Paulsen ategeeza nti omwoleso guno gwakubeerawo nga 21 omwezi ogujja era ng'okuyingira kugenda kubeera kwa kusasulira. Festival eyo egenda kubaawo nga baleeta aba restaurants bangi abajja okufumba. Tusaba abantu mujje bangi musobole okulya emmere. Okuyingira ku gate osasula omutwalo gumu gwokka. Naye ng'ekisingayo obukulu nti omutwalo ogwo ogumu kujja kubaako ssente ezigenda ku Bless a Child Foundation. Olukungaana lw'abannamawulire lwatuuzizza Lugogo. Hannes ategeeza nti ensimbi zonna ezinaavaamu zaakuweebwa ab'ekibiina ekijjanjaba abaana abalina obulwadde bwa kkookolo ekya Bless a Child Foundation. Naye ng'ekisingayo obukulu nti omutwalo ogwo ogumu kujja kubaako ssente ezigenda ku Bless a Child Foundation. Bless a Child Foundation erabirira abaana abafunye kkansa. Wetwogera wano bakalabira abaana nga 800 abakola ki abalina kkansa babasomesa ne babasuza ne babawa n'emmere. Omwoleso gw'emmere guno abantu basabiddwa okugujjumbira. Ate ye Brian Walusimbi ku lwa Bless a Child Foundation asiimye aba Vivo Energy okubawa omukisa guno. Kakati guno omukisa gubadde mukisa muyitirivu nnyo era twesiimye okubeera nga tulondeddwa okubeera nga Shell ne Tokosa Food Festival batwegattako otuyamba mu kano akaseera nga tukola omulimu omulungi guno gwe tukola. Ayongereko nti bakubudaabuda abaana abalina obulwadde bwa kkookolo nga babafunira obujjanjabi ebyensolo wamu n'okubalabirira. Akubidde abantu omulanga bajje beetabe mu mwoleso guno okusobola okudduukirira abaana ab'ekikula kino. Kakati ffe tujjawo okubayamba ne tubafunira aw'okubeera, emmere, aw'okusula, byonna bye beetaaga kuyamba kusasulira obujjanjabi. Ate ebibiina ebiwolana okutereka ensimbi bisako bagamba nti ekizibu kye basanze mu kuwola abalina ssente kyekyokuba nti bangi balemera ku nnima enkadde etali ya mulembe nga kino kiviirako bangi okufiirizibwa mu bulimi. Akulira ekibiina ekiwolana okutereka ensimbi Kinnabukalu Sako ekisoberera mu disitulikiti y'e Mukono Saala Kasiri Muhindo yategeeza bino mu lukiiko lw'abamemba olwa buli mwaka ekibiina kino kituuzizza. Tukyebaliza abantu nti bammemba yabaayo balimi era tubasaba bongere okulima ate era gwe mulimu gwaffe okulaakulanya obulimi nga tusabako gavumenti eyongere okubakwatizaako ng'eyita mu bitongole eby'enjawulo. Sako eno okusinga ewola abalimi n'ekigendererwa ekyokutumbula ennima ey'omulembe. Sako eno yatandika ng'ebibiina eby'oku byalo Village Savings and Loan Association biyite VSL wabula oluvannyuma bammemba bonna bakkiriziganya ne batandika Sako. We batuuse okusinza we baali okuva mu bammemba 127 nga zikyali village banking ne zituuka ku bammemba 1,155. Nze ng'omukyala twenyumiriza nti abakyala bangi basukiriziddwa ne bayingira mu Sako yaffe eno. Balonze olukiiko olufuzi olupya era nga James Kayonga azzeemu okulondebwa agamba nti bammemba beegomba okuwola ssente nnyingi wabula ekizibu kye balina nti ssente zikyali ntono. Isa Kiraalira ng'eyisa abawandiisi wa Nile Dialogue Platform asiimye abannabukalu Sako olw'okuwola abalimi n'abazadde fiizi. Ssente zibajjamu balwanyisa obutamanya through education bajja mu school fee esente nga bagenda kusasula school fees. Sharifu Sebunya ne Saulo w'okulira ebakusakidde gulino ku Bukedde TV.